Tubaniriza mutula tusome olunaku olwaleero. Tuli katabo akambayiwa w'abayizi Walabi Ekimagoba ye muwandiisi era nga tuli ku ssuula y'e12 gye njagala tufundikire olwaleero. Essuula egamba nti Nnyazaala asala Namusisi ku mugwa. Twaleka Mbayiwa akkiriza kugenda ne maama we ku basawo eyo ekyaggwe okulaba ng'asawulwa mbu ebintu biddemu bitambule terere nga nnyindo yange. Muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde nze mwanjuzi era omuteesiteeso wa pulogulaamu eno tula tusome YouTube ne TikTok kwe tubeera nga twegazaanya bwegazaanya ng'omuwuulu omulekera obuliri. Yafuna ekirowoozo eky'okutunda guleediyo gwe ekyo ate n'akisambajja. Yasalawo amalege kuba ku Namusisi waakiri amuweereyo ku kasente. Akawungeezi awo Namusisi yaleka ndi kuno ne Mutema batukusa ekyeggulo n'ayingirako mu njalabe munne omusota gwe gwabozze bwali. Yamusanga tali bubi nnyo era omutima gwe ne gutereera. Ne babeerawo nga boogera ku bintu bingi. Daki Mbayiwa n'asirika Lumubecce. Munne kyatamanya ntono yali akukuta n'angeri gy'anaamutandikamu. Yeevuma n'akyasanguza nti yeevamu n'akyasanguza nti Mbayiwa yagamba Namusisi nsaba nkukaluubirizeemu katini. Ate n'amala n'asirika. Namusisi akasiriikirira ako kamukanga nnyo. Natya nti oba yali agenda kumugoba waka, nti oba olubuto Mbayiwa lwe yali agenda okwegaana. Kale Mbayiwa bwe yalwawo ng'akyasiriikiridde taddamu, ekyo nakyo ne kyongerera ddala okumuteganya n'okumutekenya. Mbayiwa yabanga agenda okutandika okwogera bw'ati ekintu ne kibanga ekimukwata emimiro. Namusisi yamusala ku muguwa ng'ateebereza era n'amala geeyogeza nti nze nno mmanyi ky'oliko kati. Kumbayiwa nti kale kiki? Ko Namusisi ndi mmanyi oyagala kunneetondera olw'omuwala oli gw'opepeya naye ennaku zino. Mbayiwa yawulira bubi nga Namusisi amujjukiza ndi bassa gwe yali takyayagala kuwuliza yadde okulowoozaako. Kyeyava amala gagamba nga yennyamidde nti owange ebyo tubiveeko. Namusisi yamuddamu ng'akuubira ensingo nti mukadde era mbadde mmanyi nti gukyabasaza mu kabu naye abalenzi temwesigwa. Mbayiwa yaddamu ng'addaabiriza munne nti mukwano Namusisi leka kutuuka awo, oli omuwala nze sikyamwagalirako ddala n'akamu. Weewaawo Namusisi yasanyuka okuwulira ebigambo ebyo naye teyalemera kusigala mu kakunkuna era n'agamba n'okugamba nti ndaba mmwe abalenzi mwe mutyo mwe mwongera ye maama, ndaba muwula nsinga n'obulungi nze nkobe. Mukadde muli mpulira nti nkuswaza na bulala. Simanyi nneera ne mukadde ne leero akawungeezi omutwala mu bifaananyi byammwe. Naye mazima olumu wannimba n'okuntwala mu mazina kyokka n'onneerabira ggwe Mbayiwa. Mbayiwa yasoberwa nga teraba Namusisi kyavudde ate okufuukumuka ebigambo ebyo. Kale okuzibiikiriza ensonga eyo mu lugezigezi yeebuuzisa nti ate kati olubuto nno lwe lutandise okukufuukula bw'otyo luli singa bwe wali. Bw'atyo Mbayiwa bwe yabuuza Namusisi. Kale Namusisi n'amutega nti anti kati olaba ndi lubuto okuba n'ejjejjerebu. So ye Mbayiwa nga yeekubira bulatti nti nga lwaki sandikubye ejjejjerebu. Namusisi ne yeekubagiza nti mukadde owulidde? Muli mmanyi ogamba nti otyo oyo mmaze okumussa mu kakomera omwaka mulamba beddo. Kakati nja kuba mu ddembe okwetalikira n'abawala abalala nga bwe njagala. Oyo yajja okungumiikiriza n'okungumiranga n'okunkoleranga emirimu gyange egy'ewaka ate anaddawa. Nkulaba oli musanyufu munda kati ogamba kyekyo. Namusisi emmeeme ye yamunenya nti naye ng'ate ogenze wala. Amangu ago emboozi n'agiggalawo era amangu n'embiro kwe kugwa ku kifuba kya Mbayiwa n'amubuuza n'eggonjebwa nti onyiize bambi nsonyiwa mukwano
anti nkwagala ate okwagala kwe kubadde kunzita n'enjogera ebingi. Kumbayiwa nti abaagala bannaabwe munnange baddamu kubakonjera. Namusisi yamuddamu mu ddoboozi eryakawoowo nti nedda, oba abadde sitaani kyoyo, naye nsonyiwa mukwano, nsonyiwa. Mbayiwa eno nga bwakubaakuba Namusisi ku mugongo namugamba nti tofaayo, nze nkusonyiye era biwetti. Kale olabye nno munnange. Namusisi n'addamu okutega Mbayiwa nti naye bannange okyanyagala. Mbayiwa yasooka kulwa kyakuddamu oluvannyuma n'alyoka abuuza Namusisi nti lwaki ombuuziza ekibuuzo ng'ekyo. Kale Namusisi yaddamu mangu nti nze njagala kumanya bumanya mazima oba nga ddala onjagala oba nedda. Mbayiwa n'amugamba nti wali owuliddeko nga nkugamba nti sikwagala. Kale Namusisi nti ssebo luli lwe nasembayo okukulaba nga nze mu woofiisi yo. Mbayiwa yamusalako mangu n'agamba nti mukwano ebyo tubyerabire bwe ssaawa 2 ebikolwa byange byokka bye binaakulaga we nnyimiridde, kuba bwe nakugamba nti nkwagala okusinga bawala bonna era tujja kukkiriza. Wabula Namusisi n'afunvubira nti naye kwoko onjagala nze mbuulira. Mbayiwa amangu ago n'amubakira nti ennyo n'amaanyi. Kale Namusisi n'assa ekikkowe n'agamba nti kati nno kale. Mbayiwa ate n'abuuza nti kale ki? Ko Namusisi nti byange. Mbayiwa yamala gabirekera awo newandibadde yasigala tategedde ensonga lwaki Namusisi ayogedde atyo, ne basiriikiriramu. Bwe waayitawo akabanga Mbayiwa ne yeevaamu n'asaba munne okumuwolayo ennusu 10 asobole okugenda ne nnyina mukyala alabe ku kitaawe. N'ayongerako nti baali bamugambye nti mulwadde ddala era nti yali amutumizza. Namusisi bwe yawulira ekyo yasooka kwewuunya nga tategeera kyagaanye ndi kuno kusiinya ku kyabulwadde bwa taata wa Mbayiwa. Ebyo teyabyongera mu maaso, anti Mbayiwa awo we yamusabira amuwoleyo siringi 10 nti bw'anaava mukyala ayitireko mu bbanka azimuddizeewo. Munnange obudde olwavaako eddiba nga Namusisi awola munne siringi 10 nga bakkirira kyalo nga ne Namusisi agenda gy'akakkalabiza bulijjo. Kale essuula gye tusomyemu ebbanga eggwanvu ebaddemu episodes kumpi 4 tugiwunzise egamba nti Nnyazaala asala Namusisi ku mugwa. Ebifundiikiridde owuliddeyo, mwabanyumirwa akatabo kano olina ekyokukomentinga tubulire kakuyisizza katya essuula gye tubaddeko yabaffe obulamu bwa Namusisi n'Embayiwa obulaba otya, maama ekirowoozo kyekyo kyogerako ki, n'Embayiwa yennyini obulamu bwe obubaddeko mu ssente kati oyo yeewola n'okwewola ku baaganza. Bigenda kuggweerawa? Tuteerewo komenti tetujja kugisoma bulungi ddala. Kale siyinza kusukkako wano, tugenda sisinkana mu ssuula eddamu egamba nti Namusisi bamugoba ku mulimu, ssuula ya 13. Azizza gwaki mukyala wattu, kikazi kyattu, ki ekimugobezza ku mulimu? Era bwe bamala okumugoba ku bulimu obulamu obuddako bugenda kufaanana butya obwa Namusisi? Akatabo bakayita Mbayiwa, Walabye Kimagoba ye yakawandiika. Mbasiibulidde wano nze muzzukulu wa Mugema, munnakyalo omu bw'ati akwata ssente empya n'enkadde. Nze Mwanjuzi era omuteesiteesi wa pulogulaamu eno tuba tusome otusomera obutabo obw'enjawulo. Awangaale ayisa abasajja kabaka.